Nakaga Matthias Mulumba nga nze meya wa Kyengata Council obudde buno ndi national coordinator mu sector art and entertainment wa National Unity Platform nesimbyewo obubaka bwa parliament olukiiko olukulu lw'eggwanga kiikirira abantu ba Busiro East constituency era maliriza veti kyemanyi ne kurawundi yonna bajja yaggwa dda wabula olw'obuvumu bwe mbadde nabwo n'obumanyi okuba nti nno nze eno struggle yatandika mwenda okuva 2017 ffe twali ekyaddondo abantu n'abalala bajja nga batwegattako okuba olwo sikyukangako sirinyangako bbali sikolanga kasente konna wa mutubundi soogerangako sikolangako statement yonna empisa mu disciplinary committee jangu weewozeeko I've been consistently consistent kuwa values za party era bwe mbanga sifunye kaadi naye ng'ate ekisaza mu lya Yesu kaadi ngenda kugifuna kubanga yo gurawundi ijina kirizo bagana teri kuwakanya gurawundi yawo mukagga erimba n'okubimba nakati ate n'ebibuuzo mbadde confident nnyo mbizeemu era okusoma kwa nyamba okunayo okusoma bize bulungi nnyo n'enkootinga articles mu constitution n'ebisina biki zonna mbizeemu bulungi nnyo nze mpulira nga singa nze mbadde neemaaki nze neegolola mbadde ngenda kwewaana gonna 40 yesimanyi bakama bangu baba nampa 4 baba nansalako naye nga ndi muvumu nnyo nti nebaza Katonda nyiiza kaadi efulume bwe mala okufuluma ate nja kukola press conference kaadi ate ngenda kukola press conference bwe nambayite mbabuulire bye ngenda okuzzaako okukola n'ensonga lwaki nawalirizibwa oba nasikirizibwa okudda okwesimbawo ku bakabaka eyo nja kubibawa mu press conference era saagala mubimbuuzo olwaleero tukyalinda kaadi saagala badde bibuuzo kati singa tebagikuwa muzeeyi kaadi singa olumira mawulire nino okuddamu kubanga ne mu parliament law esooka is to represent the citizens interest so kati I must listen to you singa sifuna kaadi sigenda kwesimbawo nga independent kubanga nja kuba amateeka n'obwesigwa n'ekitiibwa n'ennono za pate nga mbiviolating nga mbirinyirira sijja kubanga bana batandise abagala gamba Africa ateza independent no nja kulinda obudde bukyali nja kulinda siri mukadde nnyo nja kulinda am 47 nja kulinda ate maaso ndabe nomanja obadde oguli abane bangulirira siba NRM siba DA siba PFF no babadde bannange bennyini we twesimbyewo ate abo mu kibiina nga be baagala mbaviire kwanza threat abagamba tosooka oveewo gosooka olina n'omulimu oyimba wali naye kimu ku byatuleeta wano kwe kubeera nga bye twali tuyimba they failed to implement them. The government failed to implement them. It's the reason why we came, so that we work on them ourselves. It's actually and I've worked on them. Kyengata Council, abamanyi. I've developed Kyengata Council, but to me, I've not developed. Mfuddewo n'abaana bajje bafune ebifo ate tufune n'obukulembeze obupya singa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu teyajja mu politics wa Uganda wano kwesimbawo singa abantu bangi tukyalowooza nti nno bannaffe era balwanirira but he's coming in Ugandan politics has exposed very many people who were direct workers of the General Kaguta.